sente mekolo nako. Nako nsobola okukola 3, nsobola okukola 4, nsobola okukola 5. Nunda nkoze 5. Olaba bino. Nzo okulagako n'ebirala woba oyagala. Mba kuzuulamu mbeera mbigwe. Tina leero lwobadde ogenda osemba okulaba enjuba nkubuulira amazima. Bayingira kutungatunga ga maaso dde ekireka nga tolaba. Obadde ogenda kuvunda nga tolaba. Naye nkulese muno okumala essaawa ezisukka yesifaini yadde ebirala bikoze buli kimu kirina. Naye weebereddemu ngoki? Ne muvu gy'okoze mu kusembayo kuba gw'ongambye n'okuŋŋamba nti jangu okole ki? Jangu weebake. Kuba oba oli awo akooye. Naye nga gwe obuntunula olaba nkooye. No gwe ntunuli olaba nkooye Tina. Akatambi akalala kafulumye kigambibwa mbu kajjenozoganya oyo omuwala yasimattuka okuttibwa jjenozoganya kikuddiremu amagezi gaze. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera owulire eddoboozi kiri nti omuntu eyali akutte essimu kigambibwa mbu ye jjenozoganya ng'akutte yali akutte akantu kalinga akambe nga kuliko zi screwdriver n'ebintu ebirala ng'ebigambo byali mu kugamba nti omwana muwala ono amusonyiye busonyi okubanga tamusse naye yandigenze okuddayo ebwabwe ng'amaze omutundulamu agaaso olw'ekikolwa mwana muwala ono kye yakola. Kigambibwa oba mu njogerezeganya eraga mbu ono ayitibwa jjenozoganya oba ali emabega wa kamera. Nsagala konfaminga mbu jjenozoganya nonta nti lugwe ngomaze owuliza ku ddoboozi gwe then ojja konfaminga ogambe dda kituufu oyo jjenozoganya yali emabega wa kamera oba siye. Agamba mwana muwala ono kirabika nti yali aguze malaaya. Mu kugula malaaya amulekawo ko mu ruumu nga omanyi wa malaaya oba abamu babbi basobola okukola obuntuntu obusolosolo yagamba already yali akoze eki amutegedde. So yembu tebamubba ba malaaya bino bakolakola ebintu simanyi kola biki muntu mu kuba kalifomu amakerenda n'ebisigadde ng'ebyo. Neera jjenozoganya ono ali emabega wa kamera agambibwa okubeera jjenozoganya kigambibwa mbu mwana muwala ono yamusonyiwa busonyiyi olw'ekikola kyakola at the end okumugamba mbu omanyi naye jangu twebake. Naye mbu yalimulekako ko mu ruumu agenda okukomawo nga waliwo ebitagenze bulungi. Sooka owulirize. Then ngenda kuteerako n'akatambi kali akasooso fuluma nga muwala agamba kati lwaki obadde ontuga obadde omanyi ngenda kukuba enduulu omuwala gwe yeebakako naye ng'asoose mutuga okitegera bulungi. So abo ne bagamba mbu jjenozoganya ono abaana abamu abadde nga abalwepinga bulwepinzi tu abalala nga bajja lwanaakola nti olw'ebigambo by'abamaze okubeera nga abatiisatiisa nabyo agenda otuuka eno okurekodinga agenda otuuka eno mu room ng'amaze omutiisatiisa n'omukangakanga. Sooka weewulirireko wano tuli ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne notification bell eyo tojja kwera mu missing updates naddala nga zino. Siri wano ku SMX Media kutegeeza ku muzeeyi waswa yakumira kyoto ebizibu byonna bikumira kyoto oyagala mwami oyagala visa oyagala genda bweru kyonna ekizibu kyolina akumira kyoto. Namba y'essimu yo wansi mu nsonda. Wamalawo. Kati abusula na boludo. Abusula na boludo. Sula nawo bweyogerere. Bweyogerere. Terwaki nange tonkyaza ke bweyogere. Yakone light. Njagala kulaba mukyala wange mulungi gwe nekola naye. Nebambi obadde okoze by'okuntuga bintu byakuteesa. I understand. Obadde otidde mugenda kuba enduulu. No, sikutya kuba nduulu kati gwe nsoma abaye benyinza okunyigiraawo. Nti ensonga yakinzikakkanya. Obadde oluddewo shavinga naye kasolo kalungi. Musajja gwe. Gwe tokalaba. Kasolo kalungi kalabika bulungi ate nennyiniko omulaba mukyala mulungi. So mpe emimwa zange. Nange buli ankwatako. Ojja beerawo. Okay. So nampe namba yo.
Sorry. Choka mtumalize. Tuliteona nnyo. Yeah, enti nagira chendiko. Choka wote. What? Bote? No, isamu kuno kuguru wano. Waliya kabuzi biruma. Balebera nakisa omulala akutta. Okay, baby. Now oli kachala katukutulaba. Mchali mwana mtona awesha. Teka kembere kisibiwa bya kidongo. Atunulidde omuwala. Njagala otunuulire Gaayo ono. Omanyi ogamba omuntu gwe omanyambo yayi binsobola. Like ensonga yakinze. Njagala owulirize bannange twakafiirwa omwana wano e Kampala. Bamuyitaani omuwala eyafudde. Abasajja baamukozesa ne bamala ne bamutta. Kiri most likely nti abasajja abaazina omuwala oyo baali bamumanyi. Naye olw'okuba nti baali bakimanyi kasita banaamuvaako ajja kubaloopa oba ajja kuboogera ne basalawo ne bamukomya. Kati omuwala ono owuliriza Gaye amala omugamba omanyi abantu ameka bensobola okunyigira wano. Gaye omuwala akuwa bana bikimu kyeyogerera. Omuwala akuddamu ansa agamba era y'ensonga lwaki nzikiriza. Wuliriza nnyo nkuddiramu. No, sekutya kubandulu kati gwensoma aba yabenyinza okunyigirawo. Otyo? Ensonga yakinze kakkanya. Okawulide? Yensonga lwaki nzikakkanye. Omuwala akugamba yensonga lwaki nzikakkanye. Teyandikakkanye. Naye ndowooza omuwala ono yatunula mu maaso ga Gaayo ono n'obukambwe bwe yalina ne yeebuulirira n'amanya wano if I do any wrong move obulamu wange busobola osigala wano. Ono omuwala yakozesa mutwe. She just used her brain. Yensonga lwaki nzikakkanye kanyabo. I think nyenda kuba desire owulirize. You can feel omuwala bakita trembling. Okutrembling bakita batya mu Luganda. You can hear her voice trembling. Bakita batya mu Luganda. Omuntu eddoboozi nga likankana. Omuwulira omuntu nga trembling. Listen. No, sekutya kubandulu kati gwensoma aba yabenyinza okunyigirawo. Uya. Ensonga yakinze kakkanya. Do you feel the nervousness in her voice? You can feel it, yeah? Owulira engeri gyali nervous mu ddoboozi lye. Kati omuwala agamba oli nti yensonga lwaki nzikakkanye. Kati wulira ekiddako. Jenozoganya amanya. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulemba okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi kunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.